Essula ya 21. Manaase yali yakamaze emyaka 12 bwe yatanula okufuga. N'afugira emyaka 55 mu Yerusaalemi, ne nnyina erinnya lye yali Kefuziba. N'akola ebyali mu maaso ga Mukama ebibi ng'eby'emizizo bwe biri eby'abamawanga Mukama be yagoba mu maaso g'abaana ba Isirayiri. N'azimba nate ebifo ebigulumivu Keezeekiya kitaawe bye yazikiriza. N'asimbira Baali ebyoto, n'akola Asera nga Akabu kabaka wa Isirayiri bwe yakola. N'asinza eggye lyonna ery'omu ggulu n'aliweereza. N'azimba ebyoto mu nnyumba ya Mukama, Mukama gye yagambako nti, mu Yerusaalemi mwe nditeeka erinnya lyange. Era n'azimbira eggye lyonna ery'omu ggulu ebyoto mu mpya 2 ez'ennyumba ya Mukama. N'ayisa Muliro mutabani we, n'akola eby'obufumu n'aba n'eby'obulogo, n'agendanga eri abo abaliko emizimu n'abalogo. N'akola obubi bungi mu maaso ga Mukama okumusunguwaza. N'asimba ekifaananyi ekyole ekya Asera kye yakola mu nnyumba Mukama gye yagambako Dawudi ne Sulemaani mutabani we nti, mu nnyumba eno ne mu Yerusaalemi kye neeroboza mu bika byonna ebya Isirayiri mwe nditeeka erinnya lyange emirembe gyonna. So siriwabya nate ebigere bya Isirayiri okuva mu nsi gye nawa bajjajjammwe. Kyokka bwe baneekuumanga okukolanga byonna bwe biri bye mbalagidde, era ng'amateeka gonna bwe gali omuddu wange Musa ge yabalagira. Naye ne batawulira. Manaase n'abasendasenda okukola ebibi okusinga amawanga bwe gaakolanga Mukama ge yazikiriza mu maaso g'abaana ba Isirayiri. Awo Mukama n'ayogerera mu baddu be bannabbi nti, kubanga Manaase kabaka wa Yuda akoze eby'emizizo bino, era akoze obubi okusinga byonna Abamoli bye baakola abaamusooka, era ayonoonyesezza ne Yuda n'ebifaananyi bye. Mukama Katonda wa Isirayiri kyava ayogera nti, laba, ndeeta ku Yerusaalemi ne ku Yuda obubi obwenkana awo. Buli anaabuuliranga n'okwamirira amatu ge gombi ne gaamirira. Era ndireega ku Yerusaalemi omuguwa ogw'e Samaliya n'ejjinja erigera ery'ennyumba ya Akabu. Era ndisangula Yerusaalemi ng'omuntu bw'asangula essowaani, ng'agisangula era ng'agivuunika. Era ndisuula ekitundu ekifisseewo eky'obusika bwange, ne mbagabula mu mukono gw'abalabe baabwe. Kale balifuuka muyiggo era munyago eri abalabe baabwe bonna, kubanga bakoze ebiri mu maaso gange ebibi, ne bansunguwaza okuva ku lunaku bajjajjaabwe kwe baaviira mu Misiri ne leero. Era nate Manaase n'ayiwa omusaayi ogutaliiko musango mungi nnyo okutuusa lwe yajjuza Yerusaalemi eruuyi n'eruuyi, obutassaako kwonoona kwe yayonoonyesa Yuda ng'akola ebyali mu maaso ga Mukama ebibi. Era ebikolwa ebirala byonna ebya Manaase ne byonna bye yakola n'okwonoona kwe yayonoona tebyawandiikibwa mu kitabo eky'ebyomu mirembe gya bassekabaka ba Yuda? Manaase ne yeebakira wamu ne bajjajjaabe, n'aziikibwa mu lusuku olw'oku nnyumba ye, mu lusuku lwa Uzza. Amoni mutabani we n'afuga mu kifo kye. Amoni yali yakamaze emyaka 22 bwe yatanula okufuga. N'afugira emyaka 2 mu Yerusaalemi. Ne nnyina erinnya lye yali Mesulemesi, muwala wa Kaluzi ow'e Yotuba. N'akola ebyali mu maaso ga Mukama ebibi nga Manaase kitaawe bye yakola. N'atambulira mu kkubo lyonna kitaawe lye yatambuliramu, n'aweereza ebifaananyi kitaawe bye yaweereza, n'abisinza. N'ava ku Mukama Katonda wa bajjajjaabe, n'atatambulira mu kkubo lya Mukama. Abaddu ba Amoni ne bamwekobaana, ne battira kabaka mu nnyumba ye. Naye abantu ab'omu nsi ne batta abo bonna abeekobaana kabaka Amoni. Abantu ab'omu nsi ne bafuula Yosiya mutabani we kabaka mu kifo kye. Era ebikolwa ebirala byonna ebya Amoni bye yakola tebyawandiikibwa mu kitabo eky'ebyomu mirembe gya bassekabaka ba Yuda? N'aziikibwa mu ntaana ye mu lusuku lwa Uzza. Yosiya mutabani we n'afuga mu kifo kye.